mu political language tuliwo naffe kanjogeko ebyobufuzi tuliwo naffe kutifighting inare empogola we yatikidde kugisoseza busanga inare zagalo kijjako esuderi kadaga yes njakwera realistic sibukusa no. The Electoral Commission designing ballot paper naye ebe designing etunulira mukulu Museveni as a candidate. Yes. Kakati nengamba tuina loophole that the Electoral Commission is the Supreme Court of Uganda ku signatures. Kibazo bwonsayiningira Electoral Commission negamba kibazo is not a voter. I don't have anywhere to appeal. Kati competence jogera ka yoko sembenge mundu na ki ne competence yo mwana maze senior 6 kiwe kiri higher. Ours was A level. Now ne tuya ne crisis nga crisis ya Moses Ali. In the CA actually a letter or equivalent was Moses Ali. And to actually to accommodate Moses Ali. Ndio omusajja agenda wano wa Entebbe Kasenyi natuyana nadduka emisinde na mantolinga Kagala nakwata ekiti nayimba mwimbo nakomawo ndi oyo ndi yafuna elevu oba otuvumye banaleta ebisanyizo byasomera nagamba nti wano wenasomera nawaona wano owende amunaga nti oyo akulimba eno bala yagamba yasomera netukikuba ntumuwiza mu ttaka era oli nawo sponsoringa naye nga sponsoringa weniara emu sponsoringa waki wa opposition. Ebyobufuzi kati bufuuse busubuzi number 1 kiri kiri possible nti mu kakiiko kenyini abakama mulimu ba broker. Akalulu kafuuse kazibu nnyo. Katwala sente nnyingi. Gwe kibaza akola eyo toyina ngeri gy'osobola kunnyambamu. Bwe tuveeyo ne kibaza akola eri naye asoma naga nti gwe kati ofiira ki noonya akasente obadde ogenda kuspendinga obuwumbi 2 nze ntemere ki weebale nnyo lwaki ontuusa ku ddaala liri eryababale mwanga katerega. Bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanyirira osuzotya ampuliriza eyakoze olwaleero webale wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwekyo. Peter Kibazo studios Radio Simba na John Kakande alabika boda gye yali nnyo okuva endejje byakafuufu ne kanoga kubanda b'enkuufiira kati ogijjeewa saidia wona woyise no bina kolasi kilomita 7 za costinga 30 billion plus tano kola kanzo kumenyeka district ya kola ampuliriza gasimba ganene nina kaloli rw'omushana ali wano andetedde ebizibu by'otolabanga abantu bankubira amasimu wayi bakuyingiridde bakoze batya wanze banange ebigambo bya kaloli mu bitwalenga bwomuwulira ayogera ose n'ekitiyo ky'omunnyo n'oteeka mu sikina kijiiko baba kizungu bagamba with a pinch of salt for Romshana it is with a spade of salt. Naye nga ali wano nina ne Haruna Kanabi ne Siraje kitereze ayinza bwe bagala ekituufu bawulirize gasimbagana ekituufu kibeera gasimbagana yemanye nga bwajja ng'olireni omanye eriyo abantu ekintu nga kyaliwo myaka nga5 naye nakinyumya ng'ekyabaddewo gyo kati tobadde mwegendereza oyinza okufuna ekifaananyi omanyi kibazo abuuziza wano omanyi Kakande musiibye mutyano takibuuziza mwasuze mutya osoose musiibye mutya nawo karoplaying nawo yagala kega mwasiibye mutya kata yogenda kupulayiminga ntamanyi Luganda omanyi ku Crescent Towers nga wakyaliwo Ministry of Education era ngamba abantu bangi abatimba notice
notices, please time them. Ojiwedde eti ne lwevaako. A lot of people bagala okutimba notice ne bateekako akagambo new. Nebo wagenda nga Crescent Towers nga wakyaliwo Ministry of Education. Ng'osangako notice ng'eriko new nga ya myaka 7 emabega. Nga teriyo yagijjawo naye ng'ekyaliwo. Bo nga batimba kasita atimba tayagala kumanya biddirira. Nina ne Siraje Lubwama lwe twasembayo okuba wano yali atugambye nti ali. So you must time it. Nga atugambye wali Luda wa Masaka ng'asimba mwanyi. Siraje buuza abantu. Abatuwuliriza byonna gye muli mulamusizaako nnyo. Abafunye ebizibu Katonda abasaasire, bafunye ebirungi Katonda omwebaze nnyo. Kalugiyoni Kakandire nasembayo okuba naye wano waliwo yamukuba esimu ku nsonga z'eddagala lya Senfuka John Mubuuke. Yangambye mbu wamala n'omukubira. Naye nyina akubira ne Senfuka naye omuntu guboogera nga taliiyo ematugga. Naye gwe bafuna ate yanywako eddagala obudomola 2 nga bulamu ne bamukipula ne bamuwa eri amazzi ate n'aba naye ate nga si oyo kitegeeza eriyo abafere mu nsi. Siraje Lubwama Charles Romshana sebo kyabafere kyo mu Uganda waliwo gwe bafera milioni 5 amanya bayisa agange nga bamupromise nti Museveni amuwadde wa minister history badde mu kooti naye lindako John, you see the problem we have in this country is bwobanga okuwa obwa minister, because that's an indictment on the presidency. Baga anti president atunda obwa minister kibagezaako okugamba nti mpe 5 nkuwa obwa minister kooti ono Kayondo lawyer senior counsel bamuwako obwa ambassador gwe milioni 5 ataziina obuyina mukolo kibazo abaferete okulingira mu agula obwa minister milioni 5 kooti naye yali egwana musiba. Bombi bayinza okuba batuufu. Omufera atunulira system emboofu n'alaba bwagikozesa. Naawe gwe basuubiza nga naawe olaba system mboofu ng'okutuukawo wali olina kufuna mmeka 5 tebiri mu abo bokka. Laja naga nti nze okufunira omwana ekifuwa ne Makerere leeta ssente weziti naye ng'agenda kukola application ya bulijjo. Nadde ne mukwano gwange Johnson Namanya nga mwebaza ku passport office one wali wafuuse hub ya Gabbi kati nga tokyasobola na ku accessinga hub ya babbi Gabbi ekyo kigambo kiterekera abalala kati nga oluguudo luli populated waliwo photocopying services waliwo abakobe ebifaananyi waliwo nga tosobola ku accessinga passport office. Then do you know what they were doing? Filling a form. Ng'otuuka wali n'omuwa n'ajjuza form n'afuna appointment kati nga n'eri munda agani naye agenda okusembeza appointment. Basenguka kati bali mu lufula. Johnson ne Jenogo otegedde gye bali kati balumbe mu lufula obongereyo ekyo tekiri ku passports zokka. 2 places abafera abo just one second 2 places that Uganda has made workable. Ku passport office you fill your form or in your office no booking appointment no genda nga bakusuubira no sasula no genda nga bakusuubira ne ba processing ne bakuweereza message go and pick your passport at this time nawe ekyambogo waliwo akavuyaawo ne kati n'otuukawo ne bagikuwa wano mu driving license nga kibazo ne kibazo osanze wabi pronouncing olagani bwe kibazo oba kibazo. That's due diligence. That's due diligence and I appreciate. And I have a problem with the head of state kubanga ina order gye yawe ennaku zino yagamba mukyamubuuza egamba nti passport zaffe tuzigabe ene katya elsekuwa kalolirwa omushana abatuwuliriza abagalwa ate okusinga nnyo baliwo abagalwa baliwo abatali okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi bemanyi ekibazo muyita balimu Katonda w'amaanyi Katonda owakisa tukikubaniza mukulu kibazo tuyingire mu kusaba naye okusinga nnyo nga tusabira maama ekirabo kya maama
naye ate tujjukire nnyo nti ensi waliwo beeremesa abandyagadde okufuuka bamaama naye balemesa eitha obwana obuwala netubutta nga bukyali buto oba amalagala gemugaba. Nalabye nti America kati yasazeewo bino ebya Mary Stoppers naye yategenda kuddamu kubikozesa as yardstick mu kubalira abuse of human rights. Naawe balirira nti maama wo teyakuzaala oba bamulemesa okukuzaala, where would you be? The second quick one is kibazo kuvuga emmoloka ye naye nga tagenze kugula kofi, agenze kusiima n'amanya. Sagenze twasinkanye kakati therefore vote protecting the gays. That gay must be protected. Watch. And that's a gay. That's a gay. Ogambye Romushana. Munagwana mboko. Banange mwenna abatuwuliriza balamusiza nembebaza kuba nti mutuwa obudde n'abannaffe abasimba mbebaza okuba nti mutuwa obudde buno netukubaganya ebirowoozo. Haruna Peseho njyange kulamusa kubatuuliriza yonna gye muli, kubeebaza obudde bwe mutuwa ne management ya Radio Simba okulemerako. Isebo kulemerako Siraje tuyise mawulire speedi omanyi eriye yambuziza ku lunaku lwokuna ani asetinga agenda yagasimbagane nga musajja mukulu ddala nga aina problem ne subjects ezibeera discussed era ne munyonyola mangu nti wae Haruna akeera awo bwabaze yagira oh ndugu Haruna naye yagambe ndugu Haruna naye bw'aba awuliriza kakati tukola kye tukola mu Kereziya munsiize nimbye mukozi ne Haruna omuwayiridde buyere asetinga agenda kibazo Haruna teyeganye lubaade w'omulamu I'm an advocate. kati sebo ne Kasiraja bwebanga kituufu agenda yita mawulire amawulire gabadde mangi nnyo naye gano ge makulu. President Museveni ng'akolera ku kakiiko ka prerogative of mercy yatadde abasibe ab'emisango emitonotono 143 abadde nga TV gyemanyi etandika Museveni nga abanga ensomesa y'amawulire eri bwe batutwala ku bagita industrial practice oba hands on okuva Makerere ne batutwala ku UBC tulabe bwe ba editinga bwe bakola ki nga news timeline kweri president news item number one kati ne balioka ba cascading ebirala kutekola kino tugamba wabeeranga Kenya ye Kenya yatandikanga etya ng'etandika nani baba raisi baba mutukufu raisi ate BBC egamba world news Trump blah blah bwemara in other news but mukulu kibazo ku story eyo kulwaki bagite emisango emitonotono if it's prerogative capital offenses and waliwo ne minor offenses tewali gubatadde ali ku mada tewali gubatadde ali ku prison oba akwata bakazi waliwo emisono ate in most cases nga banatera n'okumalayo ebyo mwabaddemu abagolodi temuli this time temuli naye okusinziira ku bayine eya fellow American yajjeko akantu katono nnyo okukendeeza ku bungi bw'abasibe abateekwa okuba emitwalo 29 kati abali mu mitwalo 7 basigadde bakyali emitwalo 5 n'ekitundu excess. I think the larger issue is nti amakomera gajjudde tebalina webateeka, so kulwaki tebalowooza ku magistrates courts engeri gyeziremandinga engeri gyezisala emisango gyabwe. Balonzeyo abalala bakwate issue eyo Siraja kamaleyo amawulire naye ensonga ndoza nti tetugikutte bulungi. Siraja yongeramu ka speed
Yaliko aigigi mu Uganda Betty Kamya Oliver. Abadde bamujjukidde ne bamuwaayo gwa katumwa mu State House. Bamujjukidde. Siraje njagala obeere Betty Kamya bamuappointinze nga presidential advisor. Mawuye tugamba nti oli opinionated. Which is right. But you can't be the agenda setter because kibaza agambye you are setting the agenda. Anenko ne background nti bali abalala babajjukirawo ne bamujjukidde luvanyi. Leka naawo aba deputy be. Naye ekigambo ky'okozesa si kituufu. Katumwa abantu bamutume. Ono bamuwadde okuwa amagezi. Kitegeeza omuwa amagezi aba wagguluko. And you need to note messenger that advisor. Unlike others, Betty Kamya was appointed with her old terms. And they are person to hold. Ziliwa. Person terms. Agambye terms ziri. Si ziri. As a minister? Kubanga so kwani. Appointment ye efaanana n'eyambabazi. Ayagigi babiri. Amama mbabazi. Kandi obadde ekinze sinagambako. Kitegeeza nti Uganda ejja kusasula bayigigi babiri. Omusala ogufaanana ogwayigigi. Nga Uganda kati bwesasula ba Chief Justice babiri. Ajja kufuna omusala ogufaanana ogwayigigi. Ensi ejjudde obukuusa ejjudde ettima. Musanyukireko Betty. Nze Betty mwannyinaze. Musanyukireko Betty kyowalaba omukulu Museveni ate abasingako. Abakyala abo abalina abaana abalabirira n'abawa. It is so sweet. Siraje kanzigyeko emizindaalo emirala njagala Siraje amaleyo amawulire. It's a gain which should be protected. Government ya Kenya tudduukiridde ku standard gauge railway gye tunatandika negamba yoke esembezeeko wano ku border ekole etuwe n'oluguudo olwa dio carriage tubeerenga ebintu byaffe bitamu ebifuna mangu wano naffe twanguye okuconnectinga ku border ye Malaba. Simanyi oba ebedduukiridde ffe but genda maaso. Akakiiko k'ebyokulonda kakyagenda mu maaso n'okuwulira emisango n'okugisala ng'era ennamba y'abo abayiseewo nga tebavuganyiziddwa yeeyongeddeko ng'omukulu mu bana ababadde mu wiiki eno onalebo Nyamutoolo Fiona bangi mukyala yeeyongeddeko nga minyanguyeeko mukyala Eddie Kenzo. Akakiiko k'ebyokulonda era mu ngeri y'emu kazeemu oyo Wennebi yali wa Lwakusatu naye we tutukidde olwaleero nga waliwo LC5 chairman waavuddeyo Waarua Gernaaso kazeemu okuyita engeri omukulu avuganya oweero eminyaga kaddemu katunule mu nsonga ze era original file ne basanga emikono gye baali ono yeemulugunyako ng'asabye nga tegirimba taddemu emirala kati okubuuliza kugenda mu maaso. Siraje bakyagenda yasaba fayiro kwe yanominatingibwa ne bagimuwa n'asangamu emikono emipya egitali giri yafunamu eri esooka kati isi chairman n'akwata fayiro akole investigation ye. Kakata omukulu kibazo tufunye agenda seeta agamba Sekikubo asaba electoral commission emuwe signatures eza nominations electoral commission nezimuwa zino nzikutte ya forgery. Electoral commission ga okay jangu tuwulirize mugenda kuwuliza nga ate file electoral commission je yina nga signatures impya katola baonti Siraje bwamanga akoze investigations is a journalist over there. Electoral commission yamuwa file. Yes. Kati bweyagenze nayo nga bawulirize petition nga ate file gye bamuwa CRE. Yes. nga bikyuse byetaaga okuverifyinga ekirungi nti electoral commission ekyaverifyinga Siraje omuchunguzi alina okutuula electoral commission that will be forgery if indeed it is true. isi ekoze ebintu bisatu mu wiiki eno erangiridde emirimu mitwalo esatu n'ekitundu okwongerwako
nerangira okutwala obululu netandika n'okumenya abantu abagoberera candidate omu Bobi Wine ogende ku reporter wa sharia ati omukunganya n'asika omuzindaalo amawulire gemaliriza nago omwami Dr. Martin Kato Mugambwa yaliko omuyekera mu government angayekera government eno yasinkana Museveni ne bajjawo entalo ndi yasinkanya ku ewa Kibuula awo Mukono namugamba mundeetere emyaka 3 emabega Kibuula naga nti ono muzira mubayekera badda nnemye Kibuula namugamba nti gwe bakuyita muyekera ojja kufuna akutwale wa Museveni nakati omwaguzi bye bamugamba bamufu treatment bamuwangayo n'akamu yamugamba n'oggula ettaka kati eryegulire libadde mu shariati kuba bwe yamusisinkana n'amusuubiza mutabani we kyogamba nti ebisuubizo tebabituukiriza naye nga tukyali ku Kato waddewo ebintu ebimu mu wiiki ndowooza Siraji batabitu waliwo ekintu kino ekyekibira ekyemukono Kifu Central Forest Reserve ekisinza okunzeza mu mawulire ago agabaddewo nga ministry ya water ne natural environment egandi ekibira kyabwe tebakigabanga ne basaba poliisi egende poliisi minisita wa internal affairs n'agiwanikira tugeze ne weeyingiza mu nsonga ezo naye nga bagiyita forest reserve Central Forest Reserve ekirala kibadde ku amagye galonkinze campaign ya Taresita naye omulamwa gwe gwasinze okunsanyusa simanyi gwa mu February omwaka ogujja naye theme eri defending the gains of revolution and honoring the sacrifices of freedom fighters, a call for national unity, peace and socio-economic transformation. Gasimba ganene bana mawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studios ejikwanjuya John Kakande Haruna Kanabi Charles Womshana Ahmed Katerega Musazi ne Siraji Lubwama Full House nsobolo kukola wano muzikiti kati mbadenga manti Katerega nsobolo kubeera imamu n'okubanga basajja basibidikani n'ababiri Bukoto Natete n'omu mbadde manyi nti Katerega tajja kujja ng'ejo yakoye enyegulo yabadde ki imukulu yabadde jinja yada omba ne bamobilizinga ate Katerega yakulira luli lwatajja Katerega ng'alina okulira tiimu eyo luli lwatajja yali akombinga nga making sure nti omukulu waanajjira ebintu bifaana kibazo isi kana bere fair Katerega represents the president ate kati bwabeerawo Katerega abayina omulimo point number 2 Katerega is in charge of security tabere in charge of security ngalo SFC so Katerega yabadde omuddemu ampuliriza Gasimba ne banna mawulire Siraje njagala kusooka wuwo kuba gwotemye omugambo wano yasetize agenda ndoze yabadambuza okusetinga agenda lwakuba yangambye program tagiwuliriza wano agiwuliriza oluvannyuma online by the way era bagamba nti baprefaringa lwaki kubanga ebirango byammwe batabirimu ate awo tuba tukola programu eyesaawa 2 ndozagira dakika 5 ng'agimazeeko awo tuba tukola kubanga abalanga nabo bahagala eyo audience kakati gwe mugaya abalanga nabo babiteekeko tujja kola rap around ne squeeze back tujja kola squeeze back nga ogenda okulaba program nga kuliko squeeze back kuliko rap around ne Siraje ekigambo kyaba unopposed candidates ne how they arise ne petitions eziri mu electoral commission nawulira Julius Muchunguzi ng'agamba balina petitions ezisoba mu 6 nti across all elections ne baali bazidisposing of ezisinga by that time I think baali basigazanga 2 or thereabouts era nazo nga banguwa nnyo naye ate kyesimanyi ndowooza kanabyo nooba Katerega ajja kumpa guidelines njagala kumanya wawo timeline ega nti kati ono yensalesale wa zino petition ezigenda mu electoral commission
Kateregono atera okubeera nawulira omucunguzi yennyini infact ng'alinga agamba bwe batandika okuwulira ne bagakati bagenda concentratinga ku ki naye nga bw'omanye eyaabwe tribunal bwe baate bakuyambye ogenda mu kooti okulonda ne bwe kuba kuwedde naddala ku ebyo ng'ebyo ebiwandiike ebyobuyigiriza ndowooza n'ebyemikono era ndowooza osobola ogenda mu kooti ambuliriza gasimbagana ne bannamawulire Siraje very briefly nesebo nzikiriza nsaba yadde nzereti tofiiriddwa muganda waffe aradisi weeruweero omukulu bwabye tusaasira abeeruweero n'abafamire ndowooza ajja kuziikwa ku mmande mukama katonda bw'anaaba ayagadde Siraje petitions mu electoral commission zisinziira ku kiki ky'opetitioninga nti waliwo abapetitioning nze njagala nejje zisembera eri okubeera nga tuyina baalwomushana abali unopposed bayitirivu obungi kati ng'eya Rwashande yali verified n'abeera announced nti candidate out of the blue ng'alinga amukubya akaama n'agamba waliwo n'ekisobi bw'okikola oyinza okukuyitamu n'asaba fayiro n'asanga nga amannya 2 kugane 10 si matuufu abantu si balonzi beeyo Rwashana naye n'abeera mugezigezi n'afuna engeri gy'ayita mu kakiiko k'ebyokulonda n'ateekayo amannya amalala mu fayiro yeemu kiri ne bakipulakinga out gamba agambibwa okuba kyekyo kyennyini kaakati ne baleeta fayiro kuba bagireesa abantu weebali nga gali amannya tegaliimu nimu ate amapya amatuufu agabasula muki kati eyo petition nga tonakubaako mbali njagala ntegeere kati ngwe pozi nkumanya onoonyereza pozi obanga tonoonyereza ojja kutuyamba fayiro esooka sekikubo gyafuna yali properly nominated according to the EC fayiro gyafuna electoral commission gyemwa was it certified electoral commission yagicertifyinga nga file evudde mu electoral commission yes it was but you can get such call if you doubt yagisatisfyinga kati baba baperuzinga page by page nibazuulamu ensobi z'abalonzi babiri baddayo okukola petition nti bano bataamu baba wa file endala erimu abalala abatuufu yaleeta bangi ate nga nayo eri certified niboleeta bangi teeka bano be basooka okukolako be bakomako tewaliwo bakubabiraka nga waliwo abavuddewo bo be basooka okugamba nti 10 batuufu biba biweddeyo nobogamba nti bano bafu naleeta 15 tosobola kubongera mu kiseera ekyo kiba kikuyiseeko kaakati eyo tegisuubira kuggwa kaakati nti bakyanoonya bajja kufunayo ate ne anomaly endala eiza ku buyigirize oba ku kiki kati obuyigirize kisinziira ani akoze investigation petition ayinza okuba talina buyigirize oyinaga nti yafuna A level naye nga wano mu O level yakyusa mannya kati eyo information nejja lulala kati wano nga bataddewo n'okugamba nti bagenze bakoze order bakube ballot papers petition ezimu tezijja kuggweeraawo wabyabakama wa mulimu n'okugendayo atoddeyo mu UNEB waliwo gwe bayise mu UNEB ebintu byenga babiverifyinga obi baddeyo babituulemu kati time teriiwo noyo teyabadde waabwa president yes nti bakyagenda kunominatingayo presidential candidate omulala MP kaakati ekyo nekibeeraawo essomero gwe lyadde lyega UNEB gwe yeeganye essomero nerigaa nti yasoma waliwo petition ejja nga gwe ekugamba nti wakola makiwa entry ne bagamba nti bakuwadde yakolera wano kwa UIU netumuwa naye ina expiry date nga bwolaba practicing certificate za lawyer nti annually oddamu n'olinewallinga kati eriyo abalinayo petition nga tebalina details nafunayo munnamuga nti kino Siraje ebyo byonna byonnyonnyola bituufu era sirabawo kipya naye kyembuuza why suddenly phenomena eno twageziwadde enjawulo ku luno nti kati kutubyetegereza nnyo
tetubyetegereza naye waliwo ganga ekola nga machinery ejja kutemyako nti kino kiri bwekiti kino kiri bwekiti ddayo okole kino ate ekyo byabakama takyakisobola kukiziyiza mu bbanga lino gasimbagana ne bannamawulire John nzijawo kansooke wa Romshana leero eriyo omukiga nandi Romshana mumuwanga mwagala kufuluma temwagala tumuwulire Charles Romshana ayina okuba omukiga yadde mukiga ayina okucanjula ate era ye yaŋŋambye kanaabi nekiri ekigambo ekisooka genda maaso kakati Electoral Commission independent electoral commission then oyina returning officers returning officer these are two officers so kati returning officer bw'omuleetera emikono yo 10 oba 20 n'agaana okunominatinga n'agaana nga muntu mutatendi tuyo nga amuguze is your opponent era balina mugula. I'm just giving that scenario. Amuguze is your opponent. Nesimbine Kanabi, the presiding of the returning officer nagamba sija kukiriza yesimba Kanabi for some consideration. Where do I go? Court. Electoral Commission. Anche ngamba you see ichengeza okulaga nto yino kubeera ne office eyanukula returning officer. So ekyo government commission ewulirize appeals eziva ewa mukozi wayo. It is correct. Okay. That's okay. I'm sure no one is complaining about that. Because you see there is a lacuna that must be cured. Actually, ngaletuna agenda mu nominations nali ngamba wano nganchimanyi for a fact that the electoral commission designing ballot paper naye ebe designing etunulira mukulu Museveni as a candidate. Yes. Kakati nengamba tuina loophole that the electoral commission is the supreme court of Uganda ku signatures. Nachiraising ngabano several times that kibazo bwonsayiningira electoral commission negamba kibazo is not a voter. I don't have anywhere to appeal. And nenganti eno loophole SFC ne electoral commission yayo bajja kujja mu kibazo because tebagala kibazo yesime ku Museveni. Also tebagala ballot ya more than one page. Ngasena agenda ku ekyo because it has also has a cost implication. Tebagala kibazo yesimbe ku Museveni. We can have other candidates but we cannot have mukuru kibazo. And indeed chaba katchovolaba bwe mansobola ogenda ku electoral commission kwemulugunya ku returning officer anganyo kunominatinga because the ban signing de where do I go nga electoral commission eganye atinge ganye mbuchamu court. No, you can't. Because one time nachibuza mu electoral commission batana okugeragera mbwe because by the time you are done with court nga election is with. That's point number 1. Point number 2 nga kulwachi zino signatures tetuzimalira ku returning officer. What do you mean? Why don't I get my signatures? Is oku nominating support my nomination ku presidential. Nenzitwara ku district. District returning officer nagamba nedda ono is not a voter nemuleta. For presidency the returning officer is the chairman of the electoral commission. Now that's why I'm going. That's why I'm going. That otunulire ekivundu ekiri mu electoral commission newerabira that on who is now operating as court ayisamu ebyowulira is the returning officer. The only difference that unlike Tanzania is not final, because in Tanzania kasta returning officer yabaka magamba ono ye president togenda mukosha
togenda mu kooti. So here this is what we are dealing with. Ekyogamba nti the integrity of the election nfu ekyo is already concluded by Romshana. ojja kukiraba aye tuli wala because kibazo I will tell you tekisoboka, it's practically impossible okukavalinga Lukiga County in one day. It's impossible. Bino yona nti bakyagulana nti agenze na campaigning Lubaya na campaigning Lukiga tosobola, you can't impact them. Tosobola ku impacting Lukunjiri gyemanyi with one rally because mwina assumption nti bali ku masimu izino smartphones, mwina assumption bali ku TVs, mwina assumption bali ku radios. They are not. Abantu bali mu nnimiro bayinza n'obutamanya nti wakyalayo, ogendayo n'obuuzeyo mu byalo nti Kyagulanyi yabaddeko Lukunjiri nga tebamanyi. You get, so it cannot be a free yasembayo ddi okubeerayo ono yafuruka anti ekizibu kya elites yona very serious issue alina biteekamu okusaaga and kanabi because buli wentambala nyina okuwa report because I travel there now. gwe because buli wentambala nyina okuwa report. You see, I went to Nyakishenyi nemuluka entono na almost failed to get back, and I'm talking about Kumaini ebiyinje ebiriwo waliwo yayitawo ne pick-up zino zi Toyota zine double cabin misine namusangawo mu maaso ng'omupiira gwabise ekinya kigukubye. You get the terrain is so The game is yeah, it's again because there's speed regulator. Bogendo okutunulira the level of accidents eziriwo ntononyo because people don't overspeed, so that's also again katerega kuwulidde abadde mawulire. So the kyogamba disiwe tebamuwa mawulire urabera ko appetite ngeri jagaliko kati. So the returning officer oyo mukulu byabakama, you see, look at the law and the constitution. Byabakama jatula to interpret bwaba tudenga tribunal no bwaba tudenga constitutional court. Because Nkuru Yabakama is qualified to sit for constitutional court to interpret the constitution. What does it say on qualifications? There was a member of parliament Abawa Kyagulanyi eyo yali mu parliament speech ye that maiden speech yalemwa. I have that video where Galanjiko oyo mukyala kati the constitution, not the act, the constitution says A level or its equivalent. Kakati, let's use our ordinary common sense, because Sarah asomedde mu Uganda who is a judge atayitanga mu A level. I don't see it, but on you out of 100 you probably could have one. You have hell papers ezirimu economics and literature, at least njeratwala history, economics and literature. Katolina agamba that aptitude test the aptitude test is equivalent to A level. That is being contested right now. I'm saying, but you see how does that person get nominated? Is equivalent, but also expires. You get the aptitude test. The aptitude test is a vehicle to admit you to university, yes, where the A level should have been. Yes. But what you need to use now, what is contested, is do you use the aptitude or do you use the higher qualification? Yes. They for a job on reducing by year to run in equivalent ya A level ngabagalo wa A level. You see singa bogenda but I think that will be upon bogenda kuyun obukugu. I have to say I don't. As the person nandowoozezza nti bw'oba ng'okoze eyo aptitude test n'ogiyita ne bakuwa okola course n'ogimaliriza, then the higher qualification is higher than A level, therefore you are qualified. Then you are qualified. That's true. And the reason bw'okolera wano, that's why you see bw'ofuna degree mukulu omushana bw'oba tonyize nnyo
Hajiru nkusabye sorry Hajiru byayi kisiki yalina obuzibu obwo era Muhammad Katerega n'amugendera mu kooti n'adduka sipiidi emakerere n'asoma diguri okulonda okuddako awone ekitegeeza nti ekyo tekiba equivalent mu biseera by'okulonda oba tosobola kukireeta wano ku radio Simba osabireko omulimu gwa senior 6 mukulu kibazo bw'oba Oxford University n'ofuna diguri bw'ogireeta wano the National Council for Higher Education eyina okugiyikwetinga eyina okugitunulamu. So what are they looking at? They are looking at the components of that paper. Because in a degree one university course, the National Council for Higher Education kutunula mu curriculum, kutunula mu content jabakola ki jabakusomesa. Kakati how can the same council look at really, I want them to be put on test and yabakamanga wabatunulira in view of that constitutional proviso. Nti omuntu yakola basic military training. Basic okusumulira mundu cooking okujoza parade katakanyaga asonga mbere really that basic formations of movement in single line arrowhead okolezo then it is equivalent kipindi cha utamaduni it is equivalent kati curriculum mu National Council for Higher Education babina mukuru kibaza yizo okutuyambako kubanga yamanye webeweze curriculum bwekiba nga competence kati competence jogerako yokwesembwenga mundu nakinaki ne competence y'omwana amaze senior 6 kiriwe kiri higher. You see the competence si kyosomye nti history no. The National Council for Higher Education you see botunulira mukulu kibazo waliwo ruling bako musango gwani yavaamu nti equivalent eteeka okubanga bwamala senior 4 kyewasoma kyamala emyaka minimum emyaka 2 kyewasoma ekiri equivalent kiteeka okubanga kyamala it was on a course of nursing because oli yali agenda n'akola certificate ya nursing for 1 year for 1 year. I don't remember who it was. Koti negamba nti eno certificate ya nursing gye wakola after O level teri equivalent. Actually, even to admission to universities, National Council for Higher Education ina proviso nti bw'oba tewakola A level nenga wasoma O level nogenda no so you must have done O level. Yes, nogenda no soma katugeze obusomesa n'obusomera emyaka 3 egye emyaka 3 giba gyenkanankana eyasoma ki A level era university ekkirizibwe kwa admitting bw'oba wasoma obunasi emyaka 2 oba 3 ne aba technical courses endala si agenda n'afuna skill okumala emyezi 9 oyo university ekkirizibwa kumwadmitinga bw'oba oyo ye president gy'okozesa. But you see, I'm being a devil's advocate. But let me also qualify the devil can't have an advocate. Let me also qualify this. For an aptitude to enter university, you don't have to have been in any class in your life. You need to understand that. You don't have to have been in any class in your life. Nsobola okuzukuka nga sisomangako nenga nina obuku obumanyi self-schooled self-educated nojja n'okola aptitude kasita olulimi lwe bagisetinzeemu olutegeera bw'ogiyita baba baga nti competence ekuyingiza mu university ogikola ki kyebategeeza kyebategeeza please kiki ekyagendererwa okuteekawo minimum eya A level. Nsubira nje kyagenderwa nti okay alina ideas yabugumizibwako kati omusajja wabanga yafuna basic military training na rising and Africa general nkakasa ono yamanyi ya general. A general is a top manager
mu military Professor. Yes kakati ogamba okyancho omuntu oyo yale No, you nga see- general You see, you are mixing two things. Chibazo, when they are looking at that aptitude test, it is to confirm to come university you are trainable. Indeed. Yeah, the lecturer can train you. The and you have gotten a degree. Waliwo precedent ku General Moses Sali bwe muba mujjukira bwe baali oba bagenda mu CA oba extension NRC eyali amuvuganya ng'aga nti yono Talina teyasoma qualification. yagenda Sandhurst n'abagamba diguli eyange Sandhurst is a university. ati yagenda mukaaga mwana n'abaga diguli eyange mundu era tebamudisqualifying naye teyakomawo Moses Ali ate yagenda no yaddayo n'asoma naye yasettinga president eyaleeta abajaasi ogandi we wagenda ekimaka Obe munduli. emyezi gyo 9 ebintu bye wayiga biri bikuteekateeka okubeera ng'osobola Kakati Chibazo, I was in the corridor when that was discussed, and ours was A level. Now when it was a crisis, the crisis ya Moses Ali. In CA, actually, our later equivalent was Moses Ali. And to actually to accommodate Moses Ali. And I remember, our mind was on Moses Ali because Moses Ali Mkumsevi no wale in agreement zao. Tuba tufulumye ebweru ne bannasaasira ne bakutesa n'abalala towards lunch time omubaka yaliwo Kalungu West Lumala nejjanga dduka ng'abayita ne bamugamba kiki nti babano baagala kugamba nti nno MP abeerewa erevo nti yandibadde ki nti oba wakiri olevo leka tujje nga baagamba bamadiguli bayingiri eyongerayo kwegendera ku kyamisana. So the crisis was we were looking out Moses Ali and Moses Ali was the power. You were entering, but you miss one thing. Kanabi cha missing chechigambo basic. Basic military course. Agende munduli cadet course. Abera tachari basic. Agende Sandhurst. Agende Sandhurst. Abera tali basic. No, in military colleges in Nigeria, you qualify to enter. Yes. So by the time you qualify to go there, you will have been at a degree level and above. But so that is what I'm telling Kanabi. Togamba ndio musajja agenda wano wa Entebbe Kasenyi. Natuyana nadduka emisinde mantolinga Kagala nakwata ekiti nayimba mwimbo nakomawo ndi oyo ndi yafuna elevu oba otuvumye. But you see Chibazo Kamarina Chuno because ndabo budi koti asiraji chaba no it's katega chaba dagamba that court inquired on the equivalent. You see, court ya inquiring is not the National Council for Higher Education. The government kasta National Council for Higher Education ya chisa. So Mr. Byabakama nga court eri has a duty to inquire. Naga can the National Council for Higher Education write me a dossier on how you arrived at this? And Mushana, you are right, Banga, that's what the law says. Byabakama akolera ku National Council for Higher Education Gambi. Ga simbagana ne bannamawulire ampuliriza nkomawo between Charles Romshana ne Siraje and the other interjections. One thing that I miss is the growing number of qualified quote-unquote unopposed. Is it an increase in due diligence? Is it an increase in fraud? Is it a growth in trade? Could be nkomao. Ga simbagane nebana mawuli radio Simba Peter Chibazo mu studios ojikwanjulira John Kakande Haruna Kadabi Charles Romshana Ahmed Katerega Musazi ne Siraje Rugwa mumanyi Katerega ne Romshana bali nanaganye emitwe gyonna ginyereketa giti okubeera RDC tosigaza nviiri. Kanabi
Kakande. Yes, sir. The whole of this is bathed in gloating y'abasajja ba Kateregga. Buli lwe bazukuka ku machano bavuga ndi ne wano tulina wana opposed. Ne wano tulina wana opposed. Olina abawuza tubale mu kati. Tie bali bameka. Tie naye that has brought an inquest into wait a minute, what is going on? Eriyo mbozi chi Jona badde nawe Kakande ngambuza and Ivan Bowe ansonyi wokozesa erinnya lye specifically ngambuza nti yafuna ewaffe mwekerezi atugiyita halo bana basatu tebajja gitegeera naye bagimanyi mu luzungu eringa ring waggulu w'omutwe gwo. Halo is a wisdom ring. Ufunye wisdom suddenly. No kandi. Abaganda bayita olumanyo. Era abanyoro baganga nti buli muganda yali olumanyo. Nti abaganda baali olumanyo. Buli avayo ne baganda nti oyo munyoro. Kati Bowe yafuna ati olumanyo. Nazibirira nazukuka naga nti Romshana, Siraje, Kateregga, Kakande, gundi nti mukuwandiika nakawa. Akagambo division kabazitowerera. Ne bawandika bwandisi nakawa west. Kulabikirwa yeba kanalota. And I have cases. No. Kateregga, I'm not even contesting the Bugayav. What I am contesting, what I am asking is, omumanyi ono kuba ffe waffe Yoweri ye yalina obumanyi nga Yoweri ne bwawunya ku mwenge atali Yoweri ono ono Yoweri simanyi oba ebyomwenge abimanyi ffe oli Yoweri nga ne bwawunya ku kisisiro bwati aga nti muleete ebidomola kati ono Yoweri wa Bowe aliruddawa, and that has been consistent throughout. Ogenda okulaba nze benavuganya nabo tebaleeta mikono mituufu benavuganya nabo eyabanominating IDs ali nchamu. That is one, and most of the beneficiaries, not most, all the beneficiaries have been yellow candidates. Ekyo ne kigenda, then nobeera ne questions za Romshana, nobeera ne credibility eno. Mukulu kibazo okulabika nti tuli fair to electoral commission n'abatuwuliriza nja kutandikira ku background ndowooza ekirese debate eno lwakuba ba deputy speaker ne deputy speaker yes bayiseewo unopposed naddala speaker nga waliwo question mark. Indeed. Naye kyaba independent candidate bwe kibadde njaga okuwa background information nti mu kulonda kuli 2021 ababaka ba parliament bonna nga ba NRM 17 bayitawo unopposed mubo era nga ne Anita Mwali Anita Amonga Matia Mwali Kasaija Hilary Oneke Semwanga Javira mujukira jako waneddawe wera kayeyo yaitayo unopposed n'abalala Gidudu ofono gwe knocking out na afuna engude yoba unopposed naye yaitawo ne mukisala naye yaitawo unopposed na afuna no minister naye bwogenda wansi ate kiri waasi ku local government authorities abayitawo unopposed bali 1,800 plus, and that is what I've been told even this time. Nti fenna amaaso tugagluinze ku parliament naye on the lower levels naye bonna abayitamu unopposed ku level ya NRM bali ba NRM naye siza kubanenya kubanga bw'otunuulira nominations NRM yeyokka esobodde okufieldinga ba candidate at every elective office. Ebina bende bisikati tubisobola kakande kansoke nkube kano ga Simba gane ne bannamawulire
nolwekyo ekintu kya unopposed kibaddewo era nga kijja continuinga. Ekyebuuzibwa nti abantu bano bayitamu bajja unopposed transparently bagwanidde ate mu nsi endala by the way simanyi wakati Ghana bakyusa naye mubiseera bya rolling nabaali bataddewo etteeka nti ne bw'oba nga oli unopposed balina okukubisa akalulu olina okufuna over 50% of the votes referendum final government yes tukkiriza kubanga yes okay ndoza kati ekitu bwobeera unopposed Charles Romchara of Bujumbura ng'oli unopposed we still go to the poll. What does the law say bw'abanga kandi akwesimbyeko afudde fresh nominations you got for fresh nominations so kati wowe bwe mba naleese mikono 10 mwena nga giri mituufu oli n'agamba omukono gwange nze ngugyeeyo I mean, the whole objective is that omuntu abe nga abadde alina popular mandate. That's the purpose of the election. Kakati ono bagantu guno omukono gwange saagumuwa. Electoral Commission efiirwa kyo okuleetayo omukono omulala. Kati also, Charles, you see, if you can do a fresh nomination, yes, if they have disqualified, kati ngono omukyala wa Anita, nogamba awo naganza simwesimbangako. Why can't you have a fresh nomination? Why don't you tell the party or to bring another one? We bring another one. Yes. Let me also add on. Kubanga twaina kese ye Karamoja. I think FDC yaina candidate Karamoja. FDC candidate now withdrawing a by election. Naganze mbivuddemu. FDC ne kola position nega nti oyo candidate teyabadde ye yabadde candidate wa party. Yes. Era party tenaba mukola ki mu withdrawing. Era ne bamulekamu mu kalulu n'abufunanga butini naye nga asigaddemu. But ekyokubiri, you know, for me, for fairness, before you go to that, Karamoja is a special case. Kubanga omu yangamba nti what was never publicized. Nti one time wayo constituency etali na muntu ali qualified, ali eligible. Are you kidding me? Nga tali wa A level or above. And the Electoral Commission had to bend the rules quietly to allow somebody to come. But chema de kugamba John bali bakola presidential nominations in good stead baga nti mutu wadde emikono kiri mmekabuli district 10 ne tugenza okuzuula oyinawo nkaaga leta ya malala Electoral Commission mu database yayo eina baakibazo eina baani kanabibwa jjo kwewandiisa naleeta gino emikono olugiteeka mu computer bwati walinga displaying Peter Kibazo of No, the scenario was different. Just the scenario is completely different. That's why have you listened what he said? Scenario eyaba presidential candidates yali nti emikono bali submittinga in advance but before the nomination era eri abakayana nga banseko n'abalala nga baga nti mwanjukiriza kinaki nga time ya nomination no you see John you know the injustice you are having John you are hard of hearing kubanga chetugamba nti bwendeete emikono gy'abantu 10 the software and technology Electoral Commission jeina instantly immediately you put in bwengenda wano ku passport office oluteekamu ekigambo Peter Kibazo ngekuleetera nini namba ngekuleetera ebifaananyi ngekuleetera ebigalo ekyo kye kitubadde kitu integrating sa technology abo abantu 10 ng'obalaba ng'ogamba Kibazo nti bano ababiri bompadde banominatinze eddaka kandi mpa abalala bw'oba oyina goodwill. Now in addition to that about withdrawal, Parliament is setting a precedent. Kubanga abantu bawano bali bafuuse bakuusa. I don't know whether that will work elsewhere. Parliament ngegamba nti gwe bw'osayininga Charles Romshana
nti bw'osayininga ku kiwandiiko kya parliament nti eno reporting gisayininzeeko ate to withdrawinga. And I have a problem with that also. Information kuba Arua ono ani omuwala wa Nuupu gwe bajjeemu ne bagaa nti oli ali unopposed. Emikono si gye mikyamu era giri verified nti miki nenanyini gwo tagwegana abadde agenze naye agenze okuwulira tagwegana naye muzeeyi agamba mbiza omwana simuwanga mukono gwange naye nga mu record mutuufu kati yagujjawa ne electoral commission te disputing anti ono si mulonzi ekikakasa n'omulala naga nti nze ndi wa boda naye nze sijjukira nga namusayiningira kyekiri Kabanda. But you see, electoral commission I think the question should be electoral commission another handwriting expert. Kubanga wasayiningira abantu babiri. It's different today. Now a handwriting expert will still tell. You see that you are the same person. Ekitegeeza governani bwa. Wandubuzanze gwe akoze double go mu B. So the wandubuzanze because operation zezo zabaddemu. You see kibazo twali kiremesa intelligence okukunonyeza emikono. Yes. Yeah, I know one of the people who are against unopposed issue yamuwa. Nze sogedde ku tontwale eyo. Kat opponent wo. Acho bachobidesi. Onjaga kutwala hiyo. Eno bado nywa chai. Opponent wo asobola kubanga yatwala form akulondera emikono. And by the way Mwanga Kivumbi is an expert. In what? Echo nga wesimene Mwanga Kivumbi ne webaka formers funa nazitwala mu babe ne bakujuliza emikono n'ositwala mu electoral commission ne tukane begana. Anyone can do that. Ekirungi ali awo nawe. Anyone can do that. But the electoral commission shouldn't visit that on you. Yana okay bwaba gamene emikono agijeyo ebiri gendo letemera ebiri. Up to when? Yes, no, because you see. Yes, because you see you brought a petition. What is the issue? Eri mukyalo obuzeeyo emikono ebiri. Abakwagira. Ababiri bebabuze. This electoral commission yabaka mu kugamba gendo detere emikono emirala kirema oba nabo balete. No genda maso nakalulu. But you see the larger issue is for the first time sikirabangako nga mukulu Museveni awandiise n'awa parliament appointment of a commissioner of the electoral commission in Sebunya. Now I have appointed Sebunya as commissioner of the electoral commission. You go parliamentary committee voting. Ate ne wajja omulala for voting. Yes, Sebunya ne basangulawo ne wajja omulala. Kitegeeza nominate. Sebunya has no letter. Ekuwa mukulu Museveni agamba I have accordingly sacked you because you see and you are dealing with the composition of the electoral commission. Mukulu kibazo. John, very briefly. Ayajja ng'ava bukedea. Omukulu oyo mujeeko muzindaalo. Ensonga eri gy'obadde obuuza ku Bowe. Ensonga gy'obuuza ku Bowe. Uganda has become very transactional. Nti bwe kimu kiyingidde mu business. Bwe kimu kiyingidde mu obusuubuzi. Ebyobufuzi kati bufuuse busuubuzi number 1. Kiri likely, kiri possible nti mu kakiiko kennyini abakama mulimu ba broker abagaba bano tuyinza okulyawo nti batipinga off ne bakubira Muwanga ba candidate ne bagamba nti ono opponent wo osobola okumugyamu ntya anti wano alina kino ataliko file petitioninga ebi nga bagambanga nti ebiya abalamuzi abagamba nti ogwo musango mugutuleetere mugwabe naye nga bulamuzi yennyini nkulabi oli muti era sijja kwewuunya wajja kubaawo ne petition challenging the election results kubanga abalamuzi diri tayinza kwayitako nebaviiramu awo kyogala abalamuzi bafunamu mu petition of course tebasobola kukkiriza akalulu ne kaggwa nga tebanyi bali bafunidde
at least bayafuna ukandi ziri mu budget katwegazire mu finance ali wanatubulira anticipating nti akalulu bayinza okukakola okapetitioninga wegazire wagobi baje ziria gasimbagana because you see by the way you can track this simanyi kulwaki muyina ettima kulwaki mulowooza abalala bonna eyo baliye bano tebalya mugenda kulya gasimbagane ne bannamawulire nga sinagenda wakateregana kanabi muwanga question yaffe nange ninamu kakadi mbadde mpulira regional card waba bamuyita supreme card wa Masaka Sheikh Kiruta nga nenya yadde tayogedde neyadde ayogera mmwe nga tayogera manyi tine nebi okumalawo conflicts ebibiina bino ebipangisa abantu adali ku Masaka ne bideploying abantu okuva e Kampala ne Mukono ne bajja wano ewaffe Masaka ne bavumirira byawano mupunye asobolo ekyo njagala kinyemu lulala kibazo gwanakyemale naye bwakulema lwaki mugende Masaka okusiiku balayo temwinaayo bakadda kibazo naye ayagala kulya ekibazo naye ndowooza ayagala ekyokusooka Katonda mulungi ebimu nsanze biyise ddala topiki eri esoose mbadde njiwuliriza newogoma nsange nga mubimaze ebyo ebya qualification kino ekyabantu okwita mwana opposed omusajja ono yamanyi semwogere yakola conference naleeta omusajja aveeyo mu Bulaaya nga bamuyita Ricardo bomujuka conference center awo bigambo ebimu yagamba nti struggle yonna ey'abantu an era of imposition must give way to an era of persuasion. Abantu okwewaŋŋamiza ku bannaabwe jangu obamatize omuleme gw'okwewaŋŋamya ku bantu tugujjeko okuperereza kati mu nsi engunjufu nga e Bulaaya no nebewera actually tewaliwo dirota gavumenti wetatekawo kalulu prime minister bawulira nti abantu obuwagizi buserebye oba bulinye aga nti awo wano kabankoneramu sitampu neyongereyoko nga kiri 2.5 years atekawo akalulu nagamba ekizibu kukayita neyo kakuwokyerayo bikwokyerayo naye ateera John Major Cameron kakati ateera ne balaba nga liyali waliwo resistance era bwatyo Major bwe yatuwamba balaba nga waliwo resistance mu community mu party ye muki era gabane tugende mu kalulu ensonga tugimale kakati teri kirungi nga mukulembeze in whatever form nga we subject nze to the will of the people kati erenezeewo eyabakulembeze abalinamu influence really okozesa ebifo byabwe okumanipulatingira okozesa obufuwe bwabwe it's actually it's an abuse of office so ngosobola okudemonstratinga beyond reasonable doubt nti gwe wakozesa office yo okufuna artificial benefit it's an abuse of office kati no matter who at whatever level omuntu yenna akozesa any influence okuyita mwana opposed you're a corrupt person absolutely and a bad leader kati abayita mu byalo eyo tebamvuganyiza tusooka kuteeka akawunyemu tebakuvuganyiza naye process yabadde etya wabuzeeyo akwesimbawo that is different wali Katerega wabadde agamba aweggana nti muwanga ne bw'oyitamu awo opposed let's have a plebiscite tweseemu ne bewowansi ate wali akuvuganyiza tugende erinnya lyo litwaleyo olwokuba nti NRA ekyo kiinako kulu kyovala yagamba nti opponent wo bw'afa we go for a renomination. The reason is don't kill your opponent.
It is to remove that appetite. Exactly. Ntokuta opponent wange sina kyenfu. Otherwise katsinga babatta. Kubanga kyapeni kasese ewakiyonga ebintu bino tubeere very serious. Omulembe gw'abakulembeze abatandise okuyitamu nga tebavuganyiza bijja mpola. Bijja mpola. Ulijega nti atuba mu parliament muyitamu ate ne muyitamu kakati nzirwa kimunvuganya. Nga parapara nyawo nga jamu bonna abamwe wali. Sebo no kyale mabulema. Ono kyagana buganya. Omukulu nga parapara nyawo mu 1996 elections baperereza district councils zonna eza Uganda neziyisa resolution solo candidate mukyabide. Everybody was in the movement. Yali movement. Ekyali kigendererwa ku discouraging abantu balala kumwesimbako nti ate district zonna zikiriza. Yes, kakati abasingako Peter Bannayuganda naye se mwogere ne kibiri kanga nti yapana. For information mukuru kibazo tewali original NRA original agenda mu ebyo. You just know barugunda bani abakiriza ne babesi at least akubba because I still remember Otafire ne Butajira ne amanyamshaka aba ba original rondwa eyo competition abo bakiriza ne babesimbako but bano abakajja bano bebali mushaka ko sa kigambo kya luzungu. These fellows they are ideologically bankrupt. Shaka ko sa kigambo but it is an ideological bankruptcy. Nti omukulembeze utuka ne werooza nti nze fuse wa kitalo nnyo kati nze abamvuganya musinzirawa okutandika okumvuganya mwebaani mufaanana mutya. Please, we must tell these fellows you are primitive. Basana okubuulirwa in their face nti you look bad, you are ugly, you are unfit to govern. Because bino byozzeemu. Kankwesa some information. Yes. So hard. I think that is the minority leader. Or Democrats. The guy who I think comes from New York. The minority leader. That party insisting I should go. Should not be subjected to primary. Again, they unopposed primary. But what you see? Change the guarantee. Everybody who goes through unopposed. Even Trump wanted it. No, ngenda kugamba. Ne Mwami Museveni yakifune uwe. Ne Bobby yakifune uwe. By the way, ne Bobby yafuna unopposed. Laga kumwesimbako ali tale. Twaga. Wa Museveni yaje bamu. Gweyasubira nta asobola okumwesimbako yamuteeka ko lebo nti yaliya leka tamuvanga kakati abo bonna mwanga agambe bali ki no I don't get back up. no I insist but what is beyond our partisan lines. There is a need okuzimba minimum benchmark acceptable for public participation. As a country. Okay? And no matter whether chibazo obanze tugamenti bojamu bine kuvuganye waffe. These minimum things ziqualifying yako. Kiriza tujja kubeera competed for. Ojja kuvuganyizibwa sebo. Bw'oba tovuganyizibwa ekyo kirala. But don't creating a mbeera mu kibiina kyo wajjoli. Don't manipulate. Okulabanga toli tovuganyizibwa ekyo ng'eggwanga tukikondeminge. Anti okay. There are two words, manipulation and maneuver. Wherever you can maneuver, they are twins. No. Want to call maneuver that you are doing everything lawfully. Ndaga kule notuka ku level. You engineer lawfully. Nomusana kandi ebigambo byombi balongo bannabansa sana. Notuka ku level. Notuka ku level. Ngogenda ku national register. No jack of voter. That's national register. Manipulation. No jack of voter. So even inquiry. Okay. Really? Ngane President Museveni na chema liragenda wala. At least agenda ni subject ngayo agenda mu myoga somanya biki PDM agenda yo naguliya nakubemboko nenga yagenzeyo ninga agenzeyo nakubambo ndoza debate ojije kulevo kureiro je bade kono ojiteka kureiro ndala. We were looking at the court. Ntinze ntadayo plaint mu court olese plaint, it is now court
manipulating a plate. Here we are auditing the electoral commission. But at least the electoral commission, the arbiter should not facilitate the crook. No, whether it is the electoral commission or not, to know the people who manipulate the electoral commission. You see this electoral commission who conspire with the electoral commission. That mentality. That thinking, why? Electoral commission will be independent and not subject to any directive from any authority or individual. But are subject to manipulation, then they are not qualified to be there. Security of tenure. Kakati chune chidaka chune chimaliza for me. Now when you have a candidate nga mfundu nga ali mu koti electoral commission ino mugongo itoronde sayo, I can't have a road map. Nimuleta mo road map yo kunonya akalulu nimugamba atoli ali mukomera naye ba candidate okwate mu bobango yo mukiri bobango if you are an independent electoral commission ngoli omukiriza okwesimbawo ali luzira, right? Wana kalulu tokalondesa okutusa lwanava okutuka bwalivayo then you candidate bajja kubala bakolo kubala line oboje extend nze nnyo netugireka, that's your opinion. So kati ono kyabaddeko owe Masako ono Sekiruta amanyi bulungi nnyo ti mu Uganda mulimu ebibiina by'obufuzi, kiregedde amanyi bulungi nnyo. Nze njagala nkwate ndi consistent. Olwafuuka deputy president wa wano neŋŋamba 1 twagala babaka 10 mu Central Region nga bano oba bina tuleme ebibirala, but that is our target. Ningamba n'abasobye ekibiina mwena mukozese windo eno mujje mwetereze n'ekibiina tutambulire waki wamu. Abamu betwali nabo ge mazima ne bagamba nti ntai ffe tugenze tukoze n'ebyaki n'ebyaffe. Kati okola ebyaffe kitukakatako nga political party enoonya obuyinza n'ababaka ba parliament abangi mu parliament okujja mu kifo kyonna okupererezaamu obululu. No, Kiruta mugambe tewali lulimi tewali actually nze nali ne Joel Lutwajja Masaka nze terigwe navuma. No, terigwe navuma. Actually, aba responding nze benda bagenda mu bya ani agulira munne ko suti ebyo byenda byeko aba badde ba responding. We only posed political questions. I think nayo ya bulimba. Why? That's the truth. What is good for the gender? Yes. So I wanted to find the principle of that. Principle njaga okuinterrogatinga ogamba nti yes baba nga bali badi partinga you parted the ways besimbe omwena kwaki okunoonyawo candidate. Sikituufu nti mmwe gwe Mpuuga ne Medad okwawukana ne Besigye kyava nti FDC basimbako abantu nga muwagidde gye PAM bo aba FDC ne basimba abantu era ne Besigye yakikola. Yes. And you disagreed with him? No. They actually disagreed. Yes. That tebatunulidde Raja cause. No. Yes. Yes. After you quarreled. Peter, no. No. With the you are getting it wrong. You are getting it wrong. Subi ne FDC by na MOU. Okay? It was a partnership built on an MOU. Ne kopinjina. Yes. Nga ina known principles. Kakati MOU eyo yaliwungira outstanding ate breaking bwanga. However, ngasubi ekirizo kwakinga with FDC. Ekirizo kwakinga with FDC in a formal, structured, documented understanding. But some members of no. Did not Get right. But to come to TDA time. Okay? Candidates were brought
as TDA candidates. Amama Mbabazi, Dr. Kizza Besigye, ye wali ane mulala. Betty Kamya, Gilbert Bukenya, Norbert Mao, n'abalala bonna baalimu. Finally, eggwene lisigala ku babiri as potential candidates. That is Besigye and Mbabazi. Ababiri abo ne bagaana okukola ki? Okukkaanya under the TDA arrangement. Ebira background sijja bikubulira how that came to be. Because yali mu bukuusa obuki omu yali yagamba nti sijja kuyimirirawo. That is the truth. Bamaga sijja kuyimirirawo nagamba munoonyere candidate omuki omulala. Mufune n'omulala gwe mukola ki? Actually nali mu meeting eminaga nti naye gwe lumulodi mutwalo n'omulodi yesimbewo nze mu mpeka. Yagenda London iyo n'atuuleyo manyina yamuzaawo n'atuuleyo bwe yadda kuno twalaba gyeyo mpapula. So that's the background of that. Nti byalimu obukuusa kati mu bukuusa omwo abantu ne batekinga various sites era Besigye mu ekyo n'agali kati nze nzizeeyo mu kala blue na disregardinga MOU gye yalina naki n'essuubi. Subi yali yudawa. Yali na Mbabazi oba yali na FDC. No, what I want to tell you, he disregarded the MOU. I think John, press the brakes. Yes. Nzomanyi njagala ku moving quickly forward. I want to pass the past to kiriza ebyo byali bichamu. Nali wano. I want to agree that bakola ensobi zaabwe naye nali wano nga mukulu Kyagulanyi agenze Kamuli ebusoga. And it is as recent as yesterday. Nga endosinga Rebecca alitwala Kadaga mama we. Waliwo ne ono mutabani wa even Ayume wairere mkyamuli amendosinga. Kati bwamala okwendosinga Rebecca alitwala Kadaga Mulango he has endorsed UPC. Now when you come back muganda wange nagenda ayimirire Masaka and for me endorsed in a corporation corporation evera written and signed off. Muganda wange nayimirire Masaka nakuga nti gwe obeera kapere, and that's the word. Bolonda muwanga Kivumbi kubwa MOP nolonda Kakande kubwa abakyala nolonda Kyagulanyi kubwa nga your president endorsing an NRM candidate who comes the next week and says mzeyi wano jakuwangulawo na 9 I mean Peter, where the principle this is the problem of your stand. Era elite mbalabyogera babyogera. No, me I'm a peasant. I'm not an elite. Kasi kemba mbalabinyo nga mbitaputinga obulala. No, I'm not an elite. Kakati Peter bagenda Bobi Wine yena. Okay? President wayo akina amchaze waka namtwane kumalala no president wa Yosia no president wa UPC goba dogerako whatever amwaniriza namutwale waka ne bakubamu embozi ne bagenda no koze foko genda kubijja tukita ki okulambula amalalo sijja kosa waliwo abasiramu waliwo kyalima kati muvaayo nga muwayizamu otegedde kumukuwayo okwo wabaawo understanding etali mu public. Now betujja Masaka betugenda ebusoga otegedde ebyaliwo byaliwo because we are trying to draw the compare mango enimu n'omucungwa gugamba bifaanana. Betugenda ewa ebusoga fe mu political language tuliwo na Africa njogeke ebyobufuzi tuliwo na fe puti fighting inare empogola we yatikidde kugisoseza busanga inare zagalo jijjako esuderi Kadaga
Yes, njakwera realistic. Oh, sibukusa. Sibukusa, no. Sibukusa. Are you not confessing? No, not sibukusa. That is a political strategy. Bogenda, that's a reality. Nembaga mbajemwe yamwe eri wali spiritual. Nembaza mu myondeni. Ebyo kunshi kuno, ebyo kataka. Ebyo makuli. Ebyo makuli. Bogenda ebushoga. Chemical. No shanga ya kadaga ayomba ne Museveni. Gwanonya obululu okolachi. Ofunako side by choice. Ekuyamba mu bigendererwa bengende Masaka n'ensanga ng'abayo tebatula olulimi lukaluba nembaga nti abange mubadde mugamba wano I use my word kikyokozesa kikiri daga mubadde mugamba wano muyina gwa omunima gwa Buganda obutafa mwagala nnyo buli Muganda avuddeyo okumusitula kati kuba taano bana abaliwo Abaganda lwaki temugamba ko mwe pamo kiri kye mwekweseemu omwoyo gwabwe nengenda mbabuuze Masaka nti mugenda mujjano mugamba nti tujjano ne tusuula abalala twajjawo Kawanga we twajjirawo Kawanga yali deputy president wa DP yali wakitiibwe yali member wa lukiiko by that time yali muganda wa Dr. Paulo Kawanga Semwogerere Meta najja naawe tumujjawo najja naawe nga Kabanda ona mumanyi member wa parliament Kabanda ng'agaanye okujoininga NUP Kabanda bwagaana okujoininga NUP nze ekiti mazima natula ne Kabanda from sawa 3 to sawa 10 ez'ekiro nga mumatiza akoletse ki ajjewo no mwanga kutula kubanga alina abalala balina okuteesa ati ngendera ku kigendererwa kinakuddenga obitapitaano ne bannaabwe ne banno soko kamukutule manyifuza abakule simbagane kano kakoguru mwanga lero yakasimbagane ne bannaabwe lero anchaina kana bine katereka tebanatesa ku subject yange shobe twaba twali naawe ne tujjawo Kabanda ngaganye kwegatta ku NUP lwaki leero betujjanga naawe twayawukanye tugatuyina omulala you find it difficult nange wange abo bennyini balinayo candidate newange nenze sina complaininga nze Muwanga yamaliriza Muwanga bwagambye nti bwe tutuuka e Busoga ne tubaza nti bino byakubaza ogwo si mulimo gwo finished gwe mulimo gwo Haruna Kanabi Haruna Kanabi ata ofose dictator nze nina amapesa anyway debate egenze netambula nevaayo eri gye twabadde kati ekizibu kya kugizaayo naye wabadde obuuza ebino ebyalina opposed simanyi biyitawo bitya tusooke tunuulire ensi yonna nga bwefaanana kuba oluusi njagala nnyo okozesa ekigambo kya Kakande multiple organ failure tugenda ne tulaba oli ng'afunye ekiddukano ne twerabira nze nakiwulira ku ggwe naye muguluka abatuuliza munzikirize wali omukwano we bamuyita Mulindwa Mukasa yannyumiza sitoore y'omuwala yali yafuna riteeke 3 naye mpapula mukaaga agenda okulaba anti ku graduation day yali amuyinawo kuba manyi nti alina okukola embawo yamuyitako ng'adigida nanga God can perform miracles nga gawuni yagikoze eki nga gyambadde nga ne mukatabo mwali okiwulira naye ng'eri amusomezaga nti ono yayiseewo atya era yayituuseewa naye nga ne muka graduation book kakola ki mwekali kakati okuba n'amagezi agakuyingiza mu katabo in terms of equivalent that's a PhD era obala otya tubadde n'amasomero mukulu kibazo pepa ogwanani ono secretary wa UNEB tukumye ebibuuzo era tewali ayiraalaga nti akapepa kakano ngakola ki nkalina ani afulumya kakati tuli mu system eyakakande gye yayogerako nti ebibumba bifu amawogwe mafu omuntu atunuulira ne wabaawo n'abalala ababaza ofisi ya gundi eyo girabe ya Attorney General kiri owa Kiwanuka emisango gyabwe bano bamuwanga baba bawaaba human rights si biki muvuba nnyo mu okunoonya ensonga ezimatiza omulamuzi
bo batunulira technical grounds era naga Kagundi ono Kateregga gwe baleese ng'omujulizi yani yamukoneddeko stamp ono Siraja abimanyi commissioner of oath nti oyo enyo yakamala ebbanga gundi ye yaggwako kati emyezi 6 abo boche banoonya merit y'omusango bagivaako era bagenda okugamba nti eyamukoneddeko okulayira nga mugambe ensumika mbi wakiwanuka ateekako njofu affidavit ebadde yamuwanga ng'alayira yava borororo eyo tequalifying omuntu yekka yali atuyambye yali omugenzi omusajja wa DP ya formula muzi waliwo omulala oba mufumbira mulenga yebwe yagenda mu East African Court n'abaga nti kabulengane n'ezo tekiniko zammwe omuntu azze ng'adduka nti omuliro gundi bubi ate tukole ki naaga nedda ebyo tetujja kubiwuliriza tusooke tutunuulire ensonga kaakati wano tulina issues bbiri akalulu kafuuse kazibu nnyo katwala ssente nnyingi ne muwanga omulaba ali wano ayogeza amaanyi naye bwe katuuka naaga nti essaawa ejja kuba ki naaga nti weebale nnyo kati naaga lwaki gwe kibaza akola eyo toyina ngeri gy'osobola kunnyambamu bwe tuveeyo ne kibaza akola eri naye asoma naaga nti gwe kati ofiira ki noonya akasente obadde ogenda kuspendinga obuwumbi 2 oba akawumbi kamu in the last election bagambe ya spending ennyingi ya spendinga 2 ene wabalwa omushana kati aga nti obadde ogenda kuspendinga akawumbi mu Kalulu nti nze ntemere weebale nnyo lwaki ontuusa ku ddaala liri eryababale mwanga Kateregga sasula nze nkole ki nkutemere wano naye abakola ebintu ebyo byonna bagezi si ba pizza nti bano bamuwanga muwanga si pizza agambye pizza akulimba era amateeka bagategeera na kiki naye bamanyina bulungi nnyo nti section 14 ne 13 eya presidential Parliamentary Elections Act nti ekukkiriza bulungi nnyo ogenda okuwaayo okukola ki okwemulugunyako naye eteekawo obudde obwo bwe bataditamininga era nabo basirisaako nako tebakakola ki tebakanyega basobole okufuna oluwenda oluga ne bwe ginaaba myezi 2 nga giyiseewo ojja kudda okole ki kati bino mukulu kibazo bye tulimu abayina ssente bajja kugula ne bali abali eri abazinoonya bajja kunoonya naawe aziina mukulu kibazo inspection of papers nomination papers after nominations mukulu kibazo normally on these talk shows aboogera balina experiences baleetako kakungulu you need to listen to a story ng'oli akugamba nze natwala ssente n'enziwa omulamuzi ono yazikkiriza oli yazigaana naye still n'atwa kye twagala now is seated in the Supreme Court. I sat with such a fellow naye output products ezivamu ebyo byonna they are the ones who are managing this country. We are in trouble. Multiple organ failure. I agree. Actually the boy is there. Ahmed Kateregga Musazi ng'okwata omuzina omanyi kyaza ayogera ku experience nina gye nawadde bakakanda ejjo eya candidate yalinda ng'amaze okusorting out and I will not say who where gwe njogerako mukwano gwa Muwanga tebali mu kibiina kyekimu yatuuka could be the share tips I mean Muwanga would also be an share the tips yatuuka ng'amaliriza Muwanga's history alone ng'amaliriza agambye tinze kati kiwedde ndi unopposed. yes I'm going to even use the figures yakozesa $5,000,000 okusorting out the structure sigenda kwogera who but the structure n'akozesa $2,000,000 okusorting out the said opponents nezibeera $7,000,000 n'alinda kusawa 10 alaba teri naita abamawulire mombe n'akola interview unopposed na justinga kola atereze koti n'ayogera oluzungu
navuga emmotoka anvaako navuga emmotoka n'agenda gyava boogera nnyo oluzungu bwagenda bano beyasootinze n'5 omu ku bo mu lukujjukujju n'ageziwala naye omusajja ono mumanyi kye tutuuseeko atwadde miliyoni aga ffenna nti kitegeeza agenda mu kalulu agenda mu palamenti ng'asipendinze miliyoni 5 afune sente mekameka nti mwe mulowooza ffe tuliddayo ne tukwata ku nsimbi ye tuli bagezi muli basiru tuli bakapere ne beeteesa awo mbagirawo ne bafuna candidate 2 ne babaleeta according to oyo possible yali nominated even beyond 5 pm ne bamunominatinga mu electoral commission ya yabakama ng'oli agenze kukyusa oli yakoze dda ne interview era ab'amawulire gye twaswalira amawulire ku olwo ku ssaawa emu ne ku ssaawa 3 galangirira Charles ow'egindi naye olumu ku baayiseewo unopposed bagenda okutuuka enkeera kati twamubuuza naye wabadde tosobola bawangula wabadde nate nsobola bawangula naye ebintu bino bimenya yayongerako oli bamuggyemu kali kibazo kajeewo kali akogamba nti mukwano gwa Mwanga Kivumi ako kajeeko mumanya ekisooka ate kati Mwanga obyononye kubabadde bakaba ba Mwanga mukulu kaddu kiberu teyeesimbyewo ekisooka sebo kansooke na Kyebusoga kubanga nsobola okwogera with authority nti yes abooluganda bitabikonagana tebyatika naye amaanyi maama Kadaaga gaatadde Busoga empogole eyo we yali eyabikira mulabika mukosekose in fact eggulo lwakuba president yazze ekikeerezi yasoose eri wakyabazinga abamu bakandidate abali willing okustandinga down era Haji Kigongo ne mukyala Kadaaga bansuubiza nti bagenda kukomawo ekitu kitereeze so ate ne waliwo senior citizen tugambye eggulo nti nupu kyegenda okubakola Busoga ono ali mpiroota ebyono Muwanga mukyala Kadaaga mukyala Kazibwe be bali ku front ku buli kyonna ekigira ki era in day and night yes era tebeebaka tulinde bulinzi ebyebusoga Katerega move on ate Kadaaga alina wano mikwano gye Katerega ne Siraaje ebyo sijja bigendamu naye kakati bwe tuddayo eri gye twasose wanu nze wano nagamba nafunawo eyampagira ku olwo yali omuba yalina Rwomushana ono nti ekibiina ky'ebyobufuzi nga kimaze okwewandiisa mu ngeri gye byonna gye biyita okunoonya emikono nti ku presidential candidate ate kyandibadde tekikakibwa era kuddayo okunoonya emikono kwandibadde kwaba independent naye kati bwe ndaba ebiriwo even ne ku parliament ne ku local councils a national party ng'ereesa omuntu oba kansala ku Muluka ku Gombolola ku municipality pati yewandisa okuba n'enkizo kuba twasalawo tugende mu bibiina by'obufuzi ate ayitawo buyisi bano ba independent basifugibwa afa abunga mubagire ki mubatunke n'emikono ekyo ndowooza kijja kutuyambako olowooza tebakufuuya olukumi naye lwabbanja kasimanya posoni ye gyalimu nti nzito olukumi oluva ebutambale yasajja nga balunguladduwaabo okufuuwa kuba kufuuwa sebo ete eri mu byalo nga bazinga n'ebisubi ne babifuuwa abantu so ekyo kijja tuyambako then ekirala nakiri ekyeggana kiyinza okuba nga kirungimu nti wabeerewo kubanga ne Banyerere ne ba Mubaraka kyebava babagamba nti ate bo baali kaleko okusinga baamiini
yes yesimbangawo bwomu naye ne bagenda mu plebiscite aba yes of course aba yes be basinga abanno kuba abanno babanga tebabawadde mu naye gwe okimanyi nti bw'otuna muri za 2021 over 20 new MPs bayitawo with a minority vote less than 50%. And the hundreds of NRM also went to in the same manner. But take out 50% kono kitegezo ne chukabonna. Bonna banyokubeera ne 50%. But tusalawo ntugenzerwa kwasimanyo batu bane sente zinategeka okulonda bweku. Of course neno ngabo tuli ku president neno wansayi nakubanga afuna 50+. Okay, ebyo ebintu byetusande bwe tunagenda muri forms my mouse ya tusubiza. Ye tuyina okuyitamu byonna system kwane ne element ya proportional representation. Dr. Semogereji yafanga advocating gira. May be the next government. Nuptegenda kubera nuptetena mukisagwa kubera next government mauye aliwonga agenda naye wali wabonero mawajipu mukuru kakande all governments mukuru kakande waliwo obonero obulagana akola government kibazo wano baggo waliwo agambye nti NRM yokka gwe mwami kakade gwokyogere ye yoke yasimbawo abantu ku buli kifo kyonna ekironderwamu mu Uganda. So akabonero kukaka kumala okulaga ani agenda okukola government ejiraki ani agenda okukola government eddawo okujjako oyagala kulaba ena kibazo Katerega oba akoze ekyabantu kyagulanya wangula kamulinga talinayo agent kyogamba Mwanga bakuyambyeko engineer Nkubi asuleyo ku kyalo kw'ensula agambye nti zobadde ogenda okuwa Katerega yamuwe agenda muweereze 5 oyagala kulaba Katerega temumuwaana muizo muwesa transfer ey'obwerere Katerega concluding kigalewo mangu let me say this oyagala kulaba ena kibazo Katerega oba akoze ekyabantu kyagulanya wangula kamulinga talinayo agent kyogamba Mwanga bakuyambyeko engineer Nkubi asuleyo ku kyalo kw'ensula agambye nti zobadde ogenda okuwa Katerega yamuwe agenda muweereze 5 oyagala kulaba Katerega temumuwaana muizo muwesa transfer ey'obwerere Katerega concluding kigalewo mangu let me say this oyagala kulaba cleaning mwere n'enkubi ziweereze nja kuswalira wano oyagala kulaba cleaning oyagala kufuna cleaning mu electoral commission egezeeko eyiseeyo omuntu omatali wa NRM anopose olabe sabo kyenjagala okusembyayo nga kino nkyogera nga munnamawulire ate ne kakande akimanyi naye obweddawo ebyokulabirako n'agaano kyogera pozi nga yakyerabira kuba twakiri mu ffenna mu kulonda kwa 96 nga tukyayawula okulonda kwa president ne parliament abantu abamu sijja kati kwogera mannya bwe manuvaring mwakuyise ku manuvaringa ku manipulating ne babeera abantu oppose president kyamuluma n'agaffe tetwagala ebyo BUPC style ebyo ebyokuyitamu as 96 era sirowooza NRM bwayita muku NRM unopposed yagamba this was a better election than the other election tetwali ku in house Mami Museveni takiririza mu kuvuganya nkujjeeko Siraje Katerega ino omukisa gumu Katerega tofaayo etaano gyo giri kuno gituuse whether I deliver or not you have to handle me with care ino omukisa gumu leadership code gambe gifty you have to declare that man with IGG etaano tetunaweza threshold ino omukisa gumu senda ule yalwana ne bamemba bagasembaganye bagenda okukola postmortem nga zenaliyo mu operation mukulonda okusinga asinze okukola architecture yakuleeta opposition ye speaker kati mukulonda kuli B21 yesimbawo n'omukyala muwala w'omukungu bamuyita Aseya yamugamba talina qualification ne muyambako netugenda mu ndembu ne tuzireeta ku last minute ne bamunominating kitegedde
gwe yavuganya naye yali avuganya mukyala kakati bw'ayitawo awo ne bamulemesa nnyo n'okuwaaba omusango najja n'agumba Kampala wano twalina omwami bamuyita Matovu netugezaako netumuyamba naye era twali tulwanagane chairman wa Electoral Commission ng'ayamba oli kati ku luno this time amuyambye emirundi 3 tiamuyambye akakiiko okujjamu abantu 3 nga batuuze ba Bukedea n'amuyamba okulaba nti afuna omwana gwazaala mu bukulu n'agaba omwana wange ne bamulaga ne president nga Bumbuzi na kakati Siraje okuzaala kwa Afrika kubeera kungi akitegeera n'owa muganda wa muleke Siraje amaleyo obudde kakati empiso NRM gyekuba abasawo bagiyita mega 5 tosobola kugiraba nti eri wano kati bamwanga mwogera ku bino simanyi yagenze nani mpoga yagenzeewa ne NRM ina ebifo byesalawo nga yo ti muno mu Kampala tujja kuleetamu NRM atasobola naye tuwagirani ku opposition gwe tunayisanga ku mupiira batuuse ekiseera ono tetumwagala ne balondako omu mpulira mbona ebutambala gye kiri ne basanga nga alina ensalo n'abagagga babiri Sudiru ne Kirumira nakati tufuneyo omulala balina ojja kulaba after postmortem ojja kulaba nga baleese emipira nti emmotoka gyemwalabanga zitimbiddwako ebifaananyi bwa candidate omu omugagga gundi yaziteekamu kati ayagala bamusasule ekyo tekiri ate ku level yeyo kaya wa meya kiri waggulu ne mutopu Jennifer Musinga akyali idi wano at least report zajja nti yafilidinga Isa Kikungwe neyesimbawo okubayo kati bino byemulaba ebijja miskini Isa muleka mulemirembe abantu batandise okunonayo national IDs kiri allowed ng'okulonda abazikimyeyo kakati tosobola kutekola transaction yonna ate eri enkadde bagikugyako sokoleke si byalumbuye nkubuulire ekituufu nti wootuukira wano n'ogamba nti kino kiri wano Katerega ono mujulizi wange twali ku musango gwa Nsubuga bakirekera awo nekiyimba ng'alina affidavit entuufu omanyi Siraje nina mukwano gwange muwanga ona bano bamumanyi bonna muwanga Kakande muganda wange yaŋŋamba nti buli bwe baakulanga nga baagala okunyumya ekiboozi ekyobulimba kati ng'anoonya bwakikakasa okukikubako stamp ng'aga ne jjajja yagambye naye nawe oyina phrase kubanga oyo mukwano gwange kati Siraje naye alabye Katerega ateekayo omukono akwate omuzinda Katerega akimanyi Kiyimba n'aleeta ebisaanyizo yasomera n'agamba nti wano we nasomera na wano owendera munaga nti oyo akulimba eno bbaala yaga yasomera ne tukikuba ntumubuuza mu ttaka era oli naawe sponsoringa naye nga sponsoringa NRM sponsoringa waki wa opposition ekisembayo mbidde mukasambuuza olumu nti owaayi Alasa agambye yalabaziza aba FDC naye emali yagendayo nemugamba nti Alasa ataddeyo ebbaluwa egamba ababalinde kotanazira gwe olina akamooli mwoyita genda n'ayitawo n'agenda ogwokubiri yayitawo ng'afuuse good dip kati bamulonda wano aweyesimba kuba MP wano e Masaka nga wakava eruka yaawo waliwo abaali bagenze NRM nga bagamba nti balokose bavudde Museveni abagabi bavuemu nemugamba nti abo bakulimba bakoze eki bazze kubba kalulu n'agamba bano mawuya balina okukuuma akalulu kange era bagenda okuvaayo nga bamuwangudde n'okweyaganira amagezi gange ali buweekula yali abatumye kumubba naye nga bagaa nti